abamu akugamba nti kati kyoba okola nze nkugjeyo eri mu kyalo nkutadde wano mu kibuga omusaala gwofuna tugugabanire wakati n'omulimu gwe nkufunidde naye tugabanira ki filwasat okitegedde bwe ziba 5,000 2,500 nawe ofuna 2,500 naye nga tolina maanyi gotadde ikhwani hatha dhulumu wabulyaza amaanyi tebukkirizibwa kullu hatha haram wal'iyadhu billah wala yahillu lahum tekikkirizibwa wama akaluhu fa innahu suhtun emaali ebeeririddwa muba mulidde haramun ate nga nabbi yatusuubiza n'agamba nti kullu jasadin au kullu lahmin nabata min suhut fannaaru awla bih buli bugimu bwonna bwofunye ku mubiri gwo naye nga obugimu obwo bujje muki mu haram fannaaru awla bih ekijja okukamulamu obugimu obwo bujja kuba muliro وهؤلاء الظلمة الذين يأكلون أموال هؤلاء المساكين abantu abo balya emaali y'abantu abo ababakoledde emirimu n'oba nga totuukiriza kusasulwa mpeera yaabwe la tuqbalu lahum da'wa wal'iyadhu billah ne bwagamba kuwanika kusaba Allah edduwa teyitamu edduwa tekola ki teyitamu lwaki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أين حديث ميلات نيوليرا ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له kibuuzo النبي صلى الله عليه وسلم agamba nti omuntu ojja nobanga otambudde mu lugendo luwanvu omuntu buli gyokoma okutambula olugendo oluwanvu tusuubira okuba nti olugendo lukkubye wenna ogonze tolina maanyi oba otunuulidde wamu wokka Allah ntuusa gyendaga oba ofuuyirira Allah kutuusa gyolaga kati omuntu aba mu lugendo ash'atha aghbar yenna enviiri ash'ath tasaniridde zonna ajjudde enfuufu yamuddu yadaihi ila sama awanika emikono gye mu bbanga waggulu bw'agamba nti ya rab ya rab agamanye makulu nnyo mu kusaba Allah ya rab makulu nnyo mu kusaba ani Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti kati n'obulanga atawaana mat'amu haram yenna alidde haram ayambadde haram wa ghudhiya bil harami ajimukidde kuki ku haram fa anna yustajabu lah ay kayfa yustajabu lah